butereevu balangirira wano ebikwekweto bya boda ne babawa n'olunaku naye nze nkyebuuza lwaki owa boda ng'akimanyi nti talina bisaanyizo akkirira mu kibuga okwata ppiki ye. Ate abamu bagamba nti kakodyo mbu poliisi beeyagala kuzzaayo baana ku masomero, abaana baabwe basomera mu masomero ga bbeeyi, tebabasasula bulungi ssente, ne bagamba nti kabakuŋŋaanye. Kujjukira buli kipapula omusirikale aba akigabye oba bali mu kikwekweto abalina percentage gy'afunako, percentage endala negenda ku URA. Njagala banjulire bannaffe abasundu section njibano oweereza sente zituuka direct ku mobile money ewatali kwekwasa. Kale nomwene bannaffe abasundu exchange baweereza sente okuva Dubai, Canada, USA, UK na Austria, Pakistan ne zituuka wano Uganda, Somalia, Tanzania, Kenya. Zituuka direct ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. Mukulu Kabuye ebikwekweto bya boda bayoola piki nga woowulira nti baba babatumye kukwata piki wabula sikkebera bipapula nti newoba n'ebipapula. Gavumenti ya Uganda obuzibu bweyina sente zandibadde zigenda mu bifo ebyenjawulo okuyamba abantu bazitwala ne baziteeka mu ntale ezitagasa Uganda ne bazikolamu enguudo mu mawanga agaliranye Uganda n'okuzimbayo amasomero. Bannayuganda ne babeera nga tebasobola kufuna service. Poliisi esasulwa sente ntono. Ate oluvannyuma lw'okuba nti basasulwa sente ntono buli budde babakolerayo ko omuliro. Kuba bino bye bakoze tebiyamba muntu wa wansi. Tebiyamba muntu wa bulijjo. Piki babawadde ennaku 3 ofuna permit. Piki efaanana ng'akagaali. Okajja mu nnyumba n'okalinyanga bwe kakukuba, bwe kalinya bwe kakukuba, bw'omala n'okayiga n'okavuga n'okugirako n'ebintu. Ne piki omuntu bw'asobola okugivuga n'agiyiga. N'ekikulu sigamba nti bw'aba ne permit. Golooza bona abafiira mu accident tebalina permit. Baba bazirina naye kati abakuba mmotoka ebigwa enkya n'eggulo tebabeera na permit. Bagamba nti permit eno abayize obubonero bw'oku nguudo wabula kye sitegeera nti permit kumpi yenkana ne ssente za mmotoka training gye basaba. Kiteekewo nga tteeka. Nga lwe bwe twalinga olaba bwe twabanga tugenda okugula piki ebiseera ebyedda. Wagulanga piki n'ogijjayo n'ogivuga emyezi egisukka wansi w'ebiri nga tonafuna number plate. Nga bagenda ne bakola process ne bafuna number plate oluvannyuma piki n'okola ki? N'odyoka ogiteekako number plate eyo. Kiteekeko ng'etteeka nti piki teefulumenga ku kampuni nga nannyini yagikuze talina permit. Nalyo liba etteeka nti omuntu okugula piki olina kusooka kufuna permit. Kyandibadde kyangu nnyo kyantwanguyidde nti omuntu okufulumya piki mu bondi mugundi mayi mu biduuka byazo bwe bazitundira ekimu ku byo beera ne permit ku number plate ya piki ne namba ya permit yandibadde ebeerako. Kyandiyambyeko nnyo n'ababbi ba piki okuba nti obubbi bwa piki bukendeera nti gwovuga number plate etaliiko gundi yo permit yo. Kitegeeza oli muki naye bw'okeera ku nkya n'ota piki ne zigenda piki abantu bazikozesa ebintu ebyenjawulo. Abo abantu bemuteeka ku makubo tebategeera abasirikale abo bajjula obubbi nti bamutumye kukwata permit naye bw'akuyimiriza waakiri afunako ekirala kyakukwatira n'akuga nti ate kakati tolina element reflector jacket eriwa oba okitegeera nti ebiseera ebisinga abantu abamu balina piki ezaabwe ze baagula nga bazigenderako ku mirimu nga tebakola boda si wa boda naye bo buli lwe balaba bokisa balowooza omuntu akola ki? Omuntu naddawo nakusaba PSV olwo ng'ate otudde ku gundi bagamba kino kikwekweto kigwa bugwi kubeera nkutegeeza oluvannyuma lwa wiiki emu tekigenda kubaawo. Kiba kyasirise dda. Kiba kyasirise naye bano abasirikale oba balekedde omulyo ku kkubo oli bwajja bakukwata okiraba bakwata piki z'abantu baziteeka ku gundi ku kasiringi za poliisi oba ez'abantu ababujjo ne batwala ku poliisi ne bayiwaawo kati baga nti buli agijja emitwalo emiri. Whether olina ebyokwogerako oba tobirina mitwalo ena. Kati bakole etteeka nti omuntu tajja kugulanga piki agiwe muntu kugivuga nti buli agula piki yanagyevugira. Kuba bakugambye bw'ogenda okugijjayo nga olina okugenda n'ebiwandiiko byayo nga bagikutte. Kati abantu abavuga piki ezitali zaabwe babeera bagenda kukola. Kiba kiregeeza nti omugagga yalina okugenda n'anunula piki. Naye ng'omugagga alina ebiseera ebyo tabirina. Oba omugagga agenda kukwata kaadi yagiwo wa BodaBoda gigenda ogyeyo piki. Ate ng'olwedda amubanja. Ne waba takubanja. Kubanga omugagga ekimugumya kwe kukuwa piki ye n'abeera ne kaadi ye n'amanya tolina gy'osobola kutwala piki eyo.
era ne bemutuuka mu mateeka gyayo bujja kaadi. Kaakati yo omugagga atule gy'atudde akuwe kaadi ya pikipiki akugambe genda ogyeyo piki ku poliisi. Kaakati anti kati ate obuzibu bwe bujjira be bana ab'endagaano. Jjukira abatunda piki second hand. Oluusi etambulidde ku ndagaano kale kaadi ebeerayo. Ate era bwe kiri kubanze nagulako pikipiki ezo enkadde. Naye oyinza okugula pikipiki nga yakatambula mu bantu nga 6. Naye nga kaadi eri mu mannya ga muntu yasooka nga tomumanyi namumanyi. Oyinza n'omusiŋŋana nga n'okufa yafadde. Kakati gwe bajja kugamba munanyini pikipiki ajje ne kaadi tesoma mannya ge. Nga mwena mubadde mutambulira ku ndagaano temwakola transfer. Kitegeeza poliisi ejja kukimanya tejja kumma pikipiki naye egenda kukwongeza omuwendo gwa ssente. Ojja kusiŋŋana nga emitwalo 10 gye bagaye nannyini bw'aba yagenda okugyenonera kuba bagaye nannyini bw'agyenonera mitwalo 10. Kuba bagambye mujje munone pikipiki ezo n'emitwalo 4 ng'olina kaadi yaayo. Bw'oba togirina nannyini nga yagenda okugyenonera mitwalo 10. Ojja kusiŋŋana nga eyabadde agivuga gwe baakutte singa si yagikima nga si ye nannyini yo si yalina kaadi agino nanyina okujja n'emitwalo 10. So kati oluusi obukodi obwo bwe bateekako okugoba bodaboda naye ate bukosezaamu n'abantu abalala abatali ba boda bavuga ezaabwe. Kuba kyomukkirize mugaane pikipiki zajja mu Uganda tokyasobola zigobawo. Tosobola kwegamba otunulamu nti waliwo ne balagidde we bagiddemu n'abasawo abwe babuuzizza abakola ku accident. Omusawo n'ayogera ebintu eby'obusiru ne ŋŋamba oba kwegana entuuka okuddiramu dokita gundi abamutendeke omusawo abanga omutendeke nti waliwo dokita ono gwembadde ndera ovumirenya Oledo nali manyi asinga obusiru mu badokita naye ate waliwo dokita yayogedde nendaba nga ndowooza Oledo alina banna abamumyuka oba bavunana naga nti abavuzi b'ebidduka bonna bateekewo etteeka babakeberenga amaaso mu myezi 6. Buli myezi 6 liba etteeka bw'oba ovuga ekidduka ogende bakebera amaaso. Olwo naye alaba ssente tafuna bulungi. Babakebera amaaso bwereere. Teekawo nti babakebera amaaso ku bwereere. Olaba baba nakikkiriza. Bajja kugamba nti jangu tukebera amaaso ku bwereere mitwalo 2-3. Nalyo lifuuka etteeka era nalyo poliisi tandika okukwata otambulanga na kibaluwa buli myezi 6 wakebeddwa. Kumuli ebintu by'obusiru byola. Naye kati omuntu kyagamba bona abatomera babeera bazibe. Kyembadde ngenda okugamba. Accident zonna ezibeera babeera bamuzibe. Okutuula ku kidduka oba muzibe. Muzibe avuga bona abavuga babeera kale kituufu waliwo abasobola okugira amaaso nti amaaso wagenze gakola ki naye buli myezi 6 kubanza kyemmanyi mu mateeka ga pamiti oba ogenda ogifuna emu ku fayiro egendera ku gundizo kubeerako ebbaluwa y'omusawo nga yakebedde egundi ng'ogenda ofuna amaaso nga yakebedde okusinziira nti ono alaba kumpi naye alina kuba babeera ne galubindi woba olaba kumpi woba olaba walanga ebyokumpi tobiraba era galubindi ezitereeza buli kimu. Kwegamba bo bagenza okulaba okunoonyereza ng'obubenje bonna bukolebwa abantu batalaba. Kwegamba mulimu ebintu by'otunuulira nga ssente yafuuse ssente kuba ekyo bakyogera ng'ekyokusaaga naye abakifunamu bangi. Kati waliwo kati eŋŋombo gye batambuza ey'ababoda nti mwe abasinze okuwanikibwa amagulu okitegeera obubenje nti abasawo bawanika amagulu. Kati waliwo n'ogundi ow'ababoda oba yali Franka Mwanje eyagamba nti kati n'abasawo nabo batusobedde oluwulira nti oyo wa boda yagodde ekkabenje nti okugulu temako basalako masale. Nze baneekamba buulire nze okuva edda nedda ndabye abo obubenje omuntu yagwanga ku kabenje okugulu ne kubetenteka ne bamutwala mu bayunzi bano abafu ab'ekinnansi babali baawo bamodulo ezo ne bakwata omuntu ne bakwata gumba ku gumba ne baddamu ne bayunga okugulu kw'omuntu n'amala ku ndiri emyezi 8 oba mwaka naye naddamu n'atambula nga tebalina naddagala nnyo lya kizungu lirya naye nasobeddwa abasawo bano abazungu balina gye batunda bitundu by'abantu simanyi nakumanya abasawo ab'ekizungu. Kati abantu 10 abagenda mu ddwaliro nga balinyiddwa amagulu mu motoka abantu 8 amagulu basalako masale batemako matema. Simanyi kigendererwa kikiri mu kusalako ku magulu g'abantu. Omuntu yabeeranga n'okugulu n'ayita mu bulumi kale n'ava mu bulumi newankubadde oluusi tekuzzeemu kwenkanankana ne kunnaawe naye ng'akulina n'abeerawo ng'awonyera mu bulema bwe ne muleka okusalangako abantu amagulu banna. Omuntu motoka oluba omulinya omukono gwe basalako
oli yabeerangawo n'obulema ng'omukono gwabetenteka nga gukwata nga tegukyewuuba kinene naye ng'ayambala essaati ye n'omanya nti wa mikono ebiri naye mulekerawo okusalangako abantu emikono n'amagulu abasawo mutubeeredde ki kati ebyo batandiikiriza nti abantu babakeberenga mu myezi 6 babakeberenga mu myezi 6 olunagira nga nakyo bakiteeka mu poliisi gyerina kukwata ojja kutuukawo poliisi ekugambe olina ebbaluwa y'amaaso kuba poliisi tebulwa kyekwata enansana eyo waliwo omusajja gwe bakwata ng'ali ku piki ye alina pamiti alina buli kimu naye bamukwata yali siwa boda ng'avuga yiye naye amugamba nti mukulu okuva eri ozovuga okankana osobola okukola obubenje kungu kyekyamukwasa enansana awo namugamba pikipiki ozogivuga byonna obiina naye ozovuga okankana omaze ebbanga kinga ovugira ku luguudo pamiti wagijjawa mwe muzifunira mu budirisa kati olwokuba nti abantu ababeera bavuga pikipiki ezayo babeera balinamu kasente tayagala nnyo okukaayana n'ababodaboda nagunira basirikale ne bamugjamu akasente mbu just azaavuga akankana naye ng'alina buli kimu bamwetegereza batya ku hampu z'ennansana eyo ye poliisi ya uganda poliisi ya uganda kati nakina ababodaboda kuteekawo mbeerera emesa sabirigane kijja kukka naye babasirikale mubafunidde omudido kuba bajja kusigala nga bakwata abantu abo bajja sigala nga bakwata sente bazifune nkwegamba poliisi ya uganda yo esinze kufunira engeri gavumenti omusaala gye gulwayo efunidde nnyo mu buvuyo obwo mu pikipiki ezo byonna tulese kino twagala kiri twagala masiki ne bakwata abatalina masiki ne bayoola abantu babakwata wano ku masiki bakwata abantu ku masiki naye teri muntu gwe bakwata ku masiki yagenda mu kooti temuli bonna ensonga zaggwerawo kitegeeza bawaayo esente okubata kati nabo babeera basabirira busabirizi butereevu tweyanziza nnyo bannaffe mugobire embezi zaffe ez'enjawulo temwerabira bannaffe abasundu section tusisinkane mu mbozi yaffe eddako